Okay. Whenever we name Honorable Segirinya Muhammad, Mr. Update, agenda beranga tuzako atubulire bo bannange byagenze bitya soko tubizeko abaliba top. Abaliba top TV balamusiza nnyo kituufu amanyanze Lord Councillor Segirinya Muhammad MP2B Kawempe North Constituency kamu 2021. Ndi musanyufu nnyo okubanga ndi ku program eno era manyi nti bannayuganda ensonga zengenda okwogerako mujja kuzinyumirwa kubanga munjagala ate mumbeereddemu nnyo. Nawe bwayisa otya mugundi mu kakiiko akasunsulamu gwenga ndi musanyufu nti mu ggwanga Uganda NUP ffe tusinga akakiiko akeetengeredde. NUP mu ggwanga Uganda ffe tulina akakiiko akaliko abantu abakugu bambuuza ebibuuzo n'ebibuuzo byonna ebyambuuzibwa mu kakiiko ka NUP byonna byali byamulamwa. Tewaliwo kibuuzo kye bambuuza nga tekigwa mu jurisdiction yange. Kitegeeza nti akakiiko ako ebintu bye bambuuza olw'okuba nti byali bigwa mu jurisdiction yange byonna nasobola okubiddamu. Tewali kibuuzo kya nnema ge mazima matuufu. Era nagenda okuva mu kakiiko ako ng'olengera n'abakakiiko bennyini balina akamwenyumwenyu nti Segirinya mbutuufu ebibuuzo abizzemu bulungi nnyo. Ebibuuzo byeno kwaliko ebibuuzo ngaki? Ekisooka bambuuza ku functions za member of parliament. Functions za member of parliament ate nga Segirinya ebyo omusajja ali mu kanso tezina njawulo na za Lord Councillor ezo nenzitematema nenzikuba nenziteeka wali. Bibuuzo ekirala kye bambuuza ekibiina nkikoledde ki ng'ebyange biri self explanatory era ne bannyonnyola village mobilization ogenda mbyalo nga mobilizing abavubuka okumobilizing abantu okwagira Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu charities enkola ku bantu baffe abatalina buyambi kwegamba byonna nembiddemu ate ng'ebyange biriko ne evidence. Kyogamba nti waliwo empapula eziri ku social media zitambuza oli bamubuuza oli wa region ki oli waki kyoga ebibuuzo byali byawukana ne byabuuza abantu kakati era nengedde propaganda gwe bateeka ku social media nga bagezaako okugamba omuntu mbu baababuuzanga nti oli wa ggwanga ki oli wa ddiini ki ebyo tebiriiko NUP teyibuuza bintu kiko ekyo. Era abaagala otulwanyisa be batandise okubeera nga bapulintinga ebintu ebyo bateeka ku social media. Ffe ideologies zaffe bw'ozisoma obulungi zikulaga nti tetusosola mu mawanga tetusosola mu madiini tukkiririza mu rule of law and accountability. N'olwekyo tetusosola muntu yenna oba oli muwanvu Segirinya ndi muwanvu ndi mumpi kyogamba singa bali NUP yaddegamba nti eronda bawanvu bokka nandibadde epitawo etunulira nnyo ideology. N'olwekyo tewali bibuuzo bya njawulo bye baabuuzizza mulala bye batambuuzizza. Ebibuuzo bye baabuuzizza ffenna byabadde bitambulira ku mulamwa. Ebyo mulaba ku social media waliwo kigulupu bakiyita NRM social media team kyekigezaako okubeera nga kiteekako ebintu ebyo kudivertinga abantu. Naye muli bannamawulire mugende kwedikota zaffe ekamuukya babawe gundi script y'ebibuuzo bye babuuza mugenda kulaba nga ebiri ku social media bye bataddeko birala nnyo ne bye batubuuza. Era singa bali babuuza ebyo ate mubamuvudde ku mulamwa. Ideologies zaffe nkugambye tezisosola muntu mu kkala tezisosola muntu mu langi tezisosola muntu mu ddiini. Omusiraamu era naye bamuwa respect, omukatoliki aweebwa respect, omuganda aweebwa respect, amadiini gonna amawanga gonna. Olwekyo byemulengera okwo just kugezaako okudivertinga abantu kubajja ku mulamwa naye nga ebibuuzo ebyatubuuzibwa byonna byali ku mulamwa. Chameleone bamumye kadi ya NUP naye nga gundi pulezidenti wa Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba nti agala kujjayo abaludde mu parliament abasabinze bannayuganda ebbanga ddene. Ekyo kyabadde kyabwenkanya. Kati Chameleone bw'abanga alina okwemulugunya kwonna bataddewo komiti wali ku NUP headquarters ekamuukya egenda tuna mu petition zonna. Okwemulugunya kwonna Chameleone kwayina kyemusaba kiri ekintu kimu awandiike petition ye agitwale mu kakiiko ako ke bataddewo agambe nemulugunya ku kino ne kino ne kino. Era banaalaba nga Chameleone alina valid points bajja kugamba mu considering bagende nti ddala gwosaanidde. N'olwekyo ekyo kyalina okukola. Kyobala yosaagala kuyingira nnyo mirimu gy'akakiiko kubanga mba nkayingiddemu ate nga kali mu kutunulira petitions z'abaana kalabe yabadde n'ensonga abenga akonsideringibwa ate abadde na nsonga babenga bamugamba nti ensonga tewabadde nayo. Ojjeko Chameleone okubeera nga teyalondeddwa kakiiko Latifu ne Chameleone olowooza muntu ki kwaba babiri asobola okubeera nga agwanibwa Lord Mayor Muhammad? Mu byobufuzi tewali atasobola wabula buli muntu aba ne puroguramu ze. N'olwekyo buli muntu yenna nga bw'oboogedde abo bonna basobola
wabula programu ze zisobola okwawukanamu nti nze kyange nkitambuza bwe nti nkitambuza bwe nti nolwekyo bonna balungi bonna basobola naye nga Segirinya bweri nti nzikiririza mu ideology ya Nuupu bwebanga yaleese fulaga beera nti yeratifu era bwe mba nyina okukola ki okutambula naye because mba ate nvudde ku principle bwe mpagira omuntu omulala gwe bataakoze eki bwe batatulaze nti bwe tulina okuwagira n'olwekyo bonna balungi naye nze ng'omusajja wa principle nyina tutambula n'ekibiina kyaffe azipanawo bwe kyasazeewo. Twalabye abayinji abamu naddala abadde ku lusenge lwa Bobi Wine Kalifa aganagamba abalongo agamba nti mu Nuupu mulinamu ebyana n'abaana ebyana n'agaana kintu ekyogerako Nuupu temuliimu baana na byana wabula era kiddayo ku kiri kye nakugambye nti Kalifa naye bw'aba alina ensonga gye yeemulugunya ng'agamba nti eno ensonga yange tebagikonsidalinze ate nga wano natambudde bulungi agende Kalifa abe ng'akola kiyeemulugunya ate Kalifa yapapye okwogera kisookera ddala tebannaba kutubuulira bafulaga bearers ku member of parliament level tebannaba tuwa lisi eyo kati Kalifa ye yategedde atya tebagenda muwa kaadi awo kawe neewuunya Kalifa yategedde atya tebagenda muwa kaadi nedda yategedde atya Kalifa tebagenda muwa kaadi nga bafulaga beara ku bwa member of parliament tebannaba basoma kati ye yapapye okutandika okomplaininga nga ne lisi y'aba MP tenakola ki tenaba kufuluma yandisose n'alinda lisi y'aba MP n'efuluma n'amanya nti bamuwadde kati ayinza okuba yakomplaininze nga gwe badde bawadde n'okuwa kwegamba okupapa kuno nakwo kubi nnyo ayinza okuba yakomplaininze nga Kalifa gwe babadde bawadde kati ye neewuunya okutandika okuyomba nga ne results tezinnafuluma naga tebampadde ki kye bataamuwadde nga ne results tezinnajja awo wali question yange era mulaba Kalifa mugambe Segirinya abuuza ki kye bataakuwadde nga ne results tezinnaba kufuluma ez'ababaka ba parliament abagenda okurepresentinga constituency zonna mu ggwanga tiketi ya Nuupu tulaba nti yatandikiddewo complaininga nga kati ye yennyini yeekubyemu ttooki ye yennyini yeekoze examination naga nti ndowooza oba vetting saagiyita oba ki ye n'atandikirawo okuyomba ne kati nga nze Segirinya nange neekolako vetting nze vetting gye neekozeeko ebibuuzo byonna byonna nabiyita because wali kibuuzo kya nnema era nkimanyi nti 100% kaadi ya Kawempe North bagamba nti mwaba wangu naddala mu Segirinya abadde batambula n'omukulu basika ne bamuweereza ebibuuzo gadde bifo nga temunabagenda akati kye nkugambye wano nga tuli kuno nange tebannaba kunnangirira saagala wa public atugiwabye nange tebannaba kunnangirira nti nze nawangudde wabula nze mutima gwange ne performance yange nga bwe natambuza mmanyi nti ndi muwanguzi teri muntu yenna gwe babuuziza kibuuzo nga kyawukana n'ekibiina kyaffe ekya Nuupu buli muntu gwe babuuzizza ekibuuzo kyabadde kikwatagana na mulamwa gwa Nuupu oyo yalemeddwa okukiddamu kitegeeza ebintu bya Nuupu takola ki tabimanyi teri muntu gwe basindikidde ebibuuzo nkugambye ffe tukkiriza mu kye bayita rule of law tukkiriza mu bwenkanya mazima n'obwenkanya n'olwekyo buli muntu yenna bambuuzizza ebibuuzo okusinziira swago nga bwe zeetambula abo abaabiremeddwa kitegeeza ebintu by'ekibiina tebannakola ki tebannababitegeera naye tewali muntu gwe bawadde ebibuuzo kati ekibuuzo kyange kisemba waliwo ebadde bitambula nti gwe Segirinya wakubye banne ekikono naddala abeesimye mu Kawempe North wabakubye ekikono n'osasulayo ko kasente okubeera nga abali kakiiko bakulonda ate nkugambye nti tebannaba kunnangirira nti nze fulaga beera wa Kawempe n'erinnya lyange terina bafuluma nti nze muwanguzi wabula nze olw'okuba performance yange nkimanyi yali nnungi era nkimanyi ndi muwanguzi ekyokubiri Nuupu tetambulira ku ssente ffe Nuupu tutambulira ku achievements za muntu kwe tutambulira abo abawoza ssente ndowooza be bamu kubaagala otabangula ekibiina kyaffe because Nuupu tetambulira ku ssente Nuupu etambulira ku performance y'omuntu nga ye biki byokoledde ekibiina okiyambye eki biki byoteekateeka kikolera singa oba okwasiddwa bendera era gwe balabye nga teyeeteeseteese gwe bataawadde ki ambuleera naye gwe balabye nga yeeteeseteese ambuleera bagimuwadde n'olwekyo ebyaffe tebyabadde mukuba kikono ate kakati order from above ebyaffe tebirimu order from above kakati kino nkubuulira mazima Segirinya siyingirangako mu lutalo lwonna nesibera muwanguzi gw'olumanyiyo nze buli lwenyingira olutalo from A up to Z mbeera muwanguzi A win B win C win D win E win up to Z siberangako luuza nze mbeera muwanguzi kati kiri ekyo kyoleeta assumption yo sintuufu tukusuubira okujja nga independence ng'enyo gwe kyoba nsuubira okubeera ne ambuleera ya Kawempe North nga ya Nuupu nga nze njirina
gwe manya nti olina wiina wano tolina luuza. Nze sikolera kubeera luuza, nkolera kubeera wiina. Nolwekyo era mmanyi nti ndi muwanguzi era mbulira sinjira. Simanyi lwaki oyagala nnyo negativity okusinga positivity. Nze ntambulira nnyo mu positivity instead of negativity. Oyo yabadde Mr. Update. Bannayi negativity si positivity. Katambudde katya. Timu wini. Katambudde katya mwe mumbulira waneeno Mr. Update ka interview akatambuzza atya akikubye oba takikubye mpozi okujjukizaako Maati Wonze ndi ku kamera Maati Wonze ndi ku kamera olunaku olwaleero mpozi ababadde batugoberera ejjo ku nsonga za bbaana za president nsaba muntu agingireko Gulix Calix Madamu Serofi oyo nsaba muntu agingireko Kigudde Waniya mweyiyo weeri yessaawa yonna we giwunyira ebaawo waliwo alwadde awo bane kitambudde kityamwe mu ŋŋamba nesimbyewo kifo ky'obubaka bwa parliament obwa Kawempe ey'Amambuka era nga nze aluubirira okubeera nga nsaba NUP enteekemu obwesige mukwate minvuuli eya Kawempe North Constituency. Abadde ebigambibwa nti nno already wafunye eddaggu manvuuli. Fulaga zaffe tezinnaba kulangirirwa mu butongole. Fulaga zaffe zigenda kulangirirwa administration y'ekibiina. So mu kiseera kino ffenna abateekayo okusaba kwaffe buli omu alina okukkiriza nti wayita ebibuuzo manya nti oli muwanguzi. Alina okukkiriza nti wayita bibuuzo manya toli muwanguzi. Naye nze ekiŋŋambisa nti ndi muwanguzi olikoza ebibuuzo nabiyita ate n'ekibiina nyina kyenkikoledde. Nolwekyo fulaga balina giranga mbutongole nga bwolengera ez'abakansalazi tiseggirinya yagiina naye emala kunkwasibwa ne ndyoka ŋŋamba nti nze nnyina fulaga naye kati mu kiseera kino fulaga tendaba kunkwasibwa sisobola kugamba nti nze njirina. Olwekyo tobuuka mwala nga tonnagutuuka kaninde electoral commission ya NUP bwene evaayo negaseggirinya alina fulaga tekina mutawana naye nze nkimanyi ndi muwanguzi era manyi nti fulaga nja kugifuna naye ekyo abagenda bagamba nti nagifunye dda ataawo mba nkubye mu kibiina kyange amaaso kubanga mbanga eyeerangiridde ate ng'ovuwiiki balina kunnangirira bulangirizi sikwerangirira. Bebanga ku mutendera gwa member parliament bannabagaba fulaga then Khalifa ajjawo ati Khalifa era kyovola munyinako obusungu bungi nnyo. Khalifa yennyini ndowooza yeekozeeko examination n'alaba nga tawangudde ebibuuzo bimulemye kati kyeyakoze n'agamba kabano kambasookeyo mu maaso n'atandika okomplaininga. Lwaki okomplaininga nga ne results tezinnaba? Results tebannaba zifulumya era bw'osanga omuntu n'agamba nti nze fulaga beyala bannonze dda nga ne results tezinnafuluma oyo manya alina ekikyamu. Kati ye Khalifa yatandise okomplaininga tebampadde fulaga nga ne results tezinnafuluma. Kati awo kyenneewunya ne ŋŋamba nti Khalifa ye nnyini ye yekozeko examination n'amanya nti yagwa ebibuuzo that's why yavuddeyo n'atandika okugamba nti wabaddewo unfairness naye nga ne results tezinnaba. Osanga Khalifa alina mu complaininga nga gwe bawadde tiketi kwegamba waliwo okupapiriza kukola ensobi. Oyinza okubanga Khalifa yadde alina tiketi atandise okomplaininga. Kati Khalifa singa bujja enkya ne bagamba nti alina tiketi ng'ali mu complaininga byayogera n'abimenyawo. Kibi nnyo okupapiriza okwogera. Kweyo unfairness gyoyogeddeko bangi nnyo bakompaininga nti nno babasaba ssente okuba wakati bataziwayo yensonga laki bazibamye okyogerako teri muntu gwe basaba ssente kumuwa kadi wabula njagala omuntu atalina bumativu kubanga obutali bumativu kya buntu omuntu n'abanga si bumativu atalina bumativu bataddewo wali committee egenda okubeera nga ereceiving zi petitions atalina bumativu yenna kwata petition yo gitwale mu committee naye ate saagala otandike kubeera nga tolina bumativu ate otandike okuwaayiriza kibi ekyo kyekinyiza seggirinya lago obutali bumativu bwo obujjeyo ogambe nti banne wano saamatidde naye ate bw'onoolaga obutali bumativu ng'owaayiriza ng'ate oyagala oyonoone kati abo baagala ate kusaanyawo busaanya baffe nga people power oba nga NUP ffe tetukolera ku nguzi kyova olaba omuntu asomye principles zaffe asomye core goals of NUP temulimu kulya nguzi
tulina mu kibayita fairness omuntu okubeera nga tumukwatanga bw'alina okukwatibwa n'olwekyo njagala beemulugunye ku nsonga ndala naye abantu baleme kwemulugunya nti babasabye ssente baba baagala kusaanyawo busaanya bo baba baagala kwonoona bwonoonyi kubanga oli bwe mugula alina ayagala ayonoone kikyamu naye waliwo abayina valid points waliwo abayina ensonga ng'oli asobola ogireeta naye lwaki ate owaayiriza leeta ensonga yeeveeyo mbw esimbu naye ate baleme kuwaayiriza ku nsonga ya bwa Lord Mayor kamyoni bamumye kaadi kamiliyoni era nakyo nkizeemu nti buli alina obutali bumativu genda mu komiti eri gye bataddewo eya petitioni oteekeyo obutali bumativu bwogambe nti baneze nabadde nsaanidde naye lwaki tebampadde kyensaba nga gwe Ssegirinya senga siru ne petition ejjaga kamyoni tebamuwadde kaadi kati awo kiri gyali okulaba kikyazzaako because sijja mutegeerera yetegeerera ye yamanyi kikyajja okukola ki kyazza okuzzaako naye asooka ateekeyo petition ye lwaki acomplaininga nateekayo petition yannyonnyola ensonga lwaki yabadde asaanidde osanga banaamukonsidalinga ne bamuwa fulaaga naye totaddeyo petition oyombera eno mabbali tekikola ateekayo petition ayombe ng'alina valid point ng'alina valid examples nti mune kino kyabaddewo ekiti lwaki kino bagize bati era bajja mutunulamu bamukonsidalinge oba bagana omukonsidalinge gwe tukumanyi ng'omusajja asalawo nga tewejjusiza nga talina gwewemezezzaako ku bwa Lord Mayor bw'e Kampala ani gwogenda okuwagira anti kyolina okumanya nti kati ekibiina kyaleese candidate kino ekiba nga kireese candidate nga nange Ssegirinya ngenda kubeera ku minvuuli kitegeeza mba nyina okuwagira candidate w'ekibiina on principle waliwo kibayita party principle egamba nti Ssegirinya gw'olina minvuuli era olina kuwagira wa minvuuli n'olwekyo ekibiina bwe kiraba nga kituwadde nga bwe kyatuwadde latiifu gwe tujja otambula naye kubanga ekibiina kye kiba kiŋŋamba tuli mu bibiina by'obufuzi buli omu afumba emmere ye but packaging matters kati people power gwe tuba nga gwe twaleese tulinamu packaginga bulungi annyonnyola ensonga byagenda okukola then tutambule tulabe nga tugenda mu maaso ekimu ku bisembayo singa bakumma kaadi ki ekiddako kakati nze sigenaako mu lutalo nga ndiruuza always buli ondabanga mu lutalo just expect positive results Ssegirinya Muhammad nakibagamba dde ekyo naye nakati nkyakibagamba buli kintu kyonna kyennyingiramu mba mmaze okubanya nti ngenda kubeera muwanguzi era kyesigenda kubeera muwanguzi sikiyingiramu ekyo nzinga buzinzi bwenti mikono nagenda mu vetting process nga nkimanyi ngenda kubeera muwanguzi era nenvaayo nga nekozeeko examination nendaba nga ndi muwanguzi ekyokubiri nze mu pulaani zange temuliimu failure from A up to Z mulimu wini n'olwekyo ndi wina from A B C D E F up to Z I'm a winner. Mubufunze tukusuubira just expect positive results olunaku lwe banajjayo results nga bagamba abawangudde nze nkimanyi mutima gwange Ssegirinya nze ngenda okubeera fulaga beera wano mu Kawempe North newankubadde sinnalangirirwa naye mutima gwange nkimanyi nti buli kimu nkikoze Nuupu kye yeetaaga okubanga nze fulaga beera buli kimu nkikoze naye abantu beolinayo nabo bamaanyi kiki ekintu kimu kyobasinga abantu bendi nabo bonna bamaanyi ate bonna basobola naye Ssegirinya kyembasingako nti nze ku bigambo ngattako ebikolwa I'm a man of action bw'oba onoonya omuntu ow'ebikolwa ye Ssegirinya Muhammad ebigambo mbirina naye ebikolwa binneeyimirira nnyo okusinga ebigambo kyensinga kuba nange bendi nabo naye nga nabo balungi era okukola basobola abawagizi bange kyenjagala obategeeza mube bagumu solo ku kizigo kweri ate ekirala nyongera okubategeeza bannange abafunyemu obutali bumativu tuleme biteeka mu mawulire obutali mativu bwaffe tubumalire mu kibiina tumalire mu kibiina olina obutali mativu Honorable Kyagulanyi yatereddewo gundi bwe tuyinza okuyita tugende tumalire mu kibiina tuleme biteeka mu mawulire because NRM enoonye ebyekozesa ng'ekyokulwanyisa olwekyo ffe tugikube ekimmooni ffe byaffe tubimale administratively okusinga obiteeka mu media because media eno nnungi naye ate mbi erudda bo baagala byonoonese kati nga bwolaba Kalifa n'aganaga mulemedde omubuuza lwaki okubeera nga tebanna bakufulunya listi yaba MP complaining nti tebamuwadde tewali wa mawulire yakibuuziza era nze kyobola abamawulire mu mmala amaanyi Ssegirinya nasoma mawulire naye abamawulire muggeya ne mu mmala amaanyi ne ŋŋamba bannanga abamu amawulire bayiga mayige tebagasoma buuza Kalifa lwaki okomplaininga nga ne listi yaba MP tennabakufuluma akuddamu nkyawo ye lwaki agamba nti yagudde nga ne listi tennafuluma